kati wajjeewo oli omulimba nga bomu y'okumataze mulemi okulimba obulungi ne tugikuba neevaawo kati n'oleeta ono omulala era n'oddamu n'okola ebikolobero byebimu olaga nti obuyekeramu buli mu Uganda olowooza tuli basiru kati waleese ono omulala alowooza anti yekulaayije yali agezezzaako okulimba yalimbalimba paasi za mwesigwa ne tumala ne tumuvaako kati mbwamuleese ku luno alimbelimba ebbomu zino z'ogenda okutandika okukola gwe muzeeyi leka nkubuulire muzeeyi oli musiru n'abona bonna bakwetoolodde oba olowooza nti Uganda ogenda gikuumira ku bunkenke osobola okuyisaawo n'ebyo byomala biseera mukulu. It is too late. You have betrayed the country. Okugwako tokunenyeza ku bannansi tokunenyeza nakwaba bakuvuganya nedda wenenye gwe wennyini. You have betrayed the country. You had all the chances before. Chances zonna wali ozirina okukola ekituufu. Museveni obunkenke buno obugenda maaso mu Uganda byavudde Kongo n'abagambye babagobezza amagye gaabwe. Museveni ekintu ekyali mu kukola alaga nti Uganda ekyalina threat ya ADF. Njagala mujjukire twin bombs ziyakuba banna Uganda. Izo njagala muzijjukire. Era yamala teyebuuza na ku parliament ye yekiwanyi wadde yali egenda kukkiriza bukkiriza teyajebuuzaako okulaga nti kino kiri awo just useless den of thieves gye bakutula zidiiru zaabwe n'abatwala butwazi nga amaze okuba abantu baffe ku State Square ne ku Parliamentary Avenue negwe olowooza omusaayi ogwo olowooza abantu abo bafa bwe batyo bagenda bwe batyo golwokubanga oyagala okufunamu ne famire yo watta abantu twetukigaana njeka tukikkirize tugaane watta abantu abatalina musango olwokubanga oyagala okugenda e Congo ndowooza okiraba bino ebintu by'ensi teri muntu agenda bikungula teri okitegera ekintu kino batuusi mmwe abali mu Uganda abagifuga nga mweyita ba president batuusi mmwe n'akabinja kammwe mwekube mu kifuba mulabe ebintu byonna bye mukoze banna Uganda leero olunaku olwaliro mwekwata ku bisubi naye nga mwagenda mussa abantu mwatta abantu just mufune kaddiiru kano olunaku olwaliro akayiise Muhoozi Kainerugaba endagaano giza yasayininze kujja amagye ga UPDF gonna alina okugajja mu ggwanga lya Congo gonna alina okugajjayo yasabye n'obwasikali babumumye yabusabye ne babumumma naye nga yatta enkumi n'enkumi z'Abannayuganda ku Parliamentary Avenue ne ku State Square leero ddiiru eyiise ng'alina n'okutta omuntu omulala osobola okukakasa nti mu Uganda ekyalina threat ku batujju ekyalina threat yassa omukazi yamusse osegera ekintu ekyo kino kikulayije ne kijanga sikisinika ebinyombu naku 3 tuzenga tufollowing omuntu ono paka itwamukutte ngagenda kuba bomu kalebe n'olaba nti ne byolimba bya kisiru temuli makulu basajjamu abatuusi mmwe osegera batuusi mmwe ddala mulooza ffe tuli basiru tetutegeera this is to tell you the truth batuusi mmwe mwatutama just mateeka ge gatukutte naye mbakakasa ekintu time egenda kutuuka nga Munnayuganda we temukyamuyinako control byonna mubikoze muzze ne muvuyavuya akalulu muteredde mukoze okoze buli kimu kakati olunaku olwaliro oli ku kicks of a dying horse twabibala bwotyo wali okimanyi ky'okutuuka kati we tuli ogenda kuba tokyalina opposition kubanga wali amaze okwekuliyetingira opposition yoyiyo okitegera ekintu ekyo naye kati oli ku simanyi nakumanya emba nkitaaminga oli ku kicks of a dying horse olaba ogenda naye tosobola kukola decision ya magezi ku lw'abatuusi abato okitegera buno obutuusi buno obutona busiru okitegera ekintu ekyo omusajja agenda kufa abalekere mu nsi gy'ataddemu omusayi nga buli muntu mwabalabanga kikolimo okitegera naye obutuusi buno obusiru bulemeddwa ogamba nti muzeeyi ogenda naye ogenda tulekawa kuba kati byefuulidde wakane mu kibira Rwanda bagigobye e Congo alina okudda ewaabwe abahutu n'abato abaddayo okitegera ekintu ekyo under UN protection kitegeeza nti kati Kagame takyabalinako sse mu Uganda tukooye we are fed up with you Tutsis tubakooye okitegera ekintu ekyo naye mulemeddwa okuddamu ku magezi mukyakuba bannansi mudda mukaluka abavubuka ne mukatyankalanya mwifo ky'okutuula ku muzeeyi ono ne mugamba nti muzeeyi ogenda tuleka mu nsi ki tugenda kubeera wa tugenda kunywawo amazzi ne mufuutise disgrace buli wamu e Congo babeevuma e Rwanda babeevuma yennyini gye muva mu Uganda tubeevuma muli bisiraani mu Tanzania babeevuma ne mu Kenya babeevuma you are going to live with that curse instead of you sitting down as a family and talk to that old man that rotting man ne mwogera kumwe kwebyo ekisiimula ekyo ne mukigamba nti bannanga ogenda oli myaka gye egisembayo leka tutekole peace tusobole okufuna tusigaza mwabatuusi temuyina waka wonna temulina you don't have a home temuyina gye mugenda mwe batuusi mmwe kubanga Uganda is a global village naye ate ne wantu we musobola okunywa amazzi ate nayo mulaga timutta bantu mukozinga chaos
your dark days are ahead of you. Nesimanyo bamwe mwakozesa amagezi ne mukiraba tusemberedde ebiseera byamwe byekizikiza. Sirowooza nti mukiraba ekyo. Gaddafi yalina family. Ekyo nkibabuulira. Gaddafi yali w'amaanyi n'okusinga Museveni. Assad yali w'amaanyi n'okusinga Museveni kubanga Assad taata we yamulekera obusiko obwo muhozi bw'atasobola kufuna oba kufa oba kuwona. Naye mmwe temulaba musaayi guno gwe mugenda kukozinga mukyakola ebyekisiru. These stupid tussies. Nabagamba abantu bano basiru. Okitegeera ekintu ekyo. Temukiraba wawe mugenda nti omusajja abateeka ku time bomb. Temukyayina waka neera mukyabraginga mumwewaga. Mwe temanje mugenda kudda busungu bwa bannayuganda mmwe. Ekyo nkibabuulira. Bannayuganda mumalaba basirise. Naye mbakakasa mugenda kusaba omuddo okubamira nga tegukyasobola. Ensi ebamanyi, ensi ebategedde, Museveni bamutegedde, takyayina wanywa mazzi. Somalia bamugobeza luti, bamugobye njagala mujjukire mu mwaka gwa 2010 ku World Cup Museveni yatta bannayuganda ku Ethiopian village n'abatane Lugogo. N'atwala amaje mu Al-Shabaab yebakubye n'akwata amaje n'agatwala Somalia bamugobye nga kyonziira. Amiso mu mission ne bagimujjako. Natta abantu baffe ku Parliamentary Avenue ne ku State Square n'abatta abatwale Congo bamugobye nga kasasiro. Kati ali mu kicks of a dying horse mukifo ky'okutereeza ebintu n'amanya nti bino biganye ayongera kutta. Yaso omukazi mbu mutujju bamuse nemba omukazi si mutujju just bagala clarifying nti Uganda ekyalina threat ya ADF mutweke tugira tukola. Emyaka anaje ofugidde eggwanga tosobodde kutetenkanya nsi kulaba nti no olituuka mu kaseera bwe katyo oyiribeera n'ekikutaasa wabula kati era oyita pan-Africanism. That is so stupid of you. Nabagamba abantu mwe muli basiru ninga temukkiriza mwajanga mu comment section nga mwena mweyiwa muno. Where are you now? Why don't you come and comment again? I told you are fools from day one. Mushegere ekintu ekyo nakibagamba emyaka ana twali tumanyi omusajja at least kale sente za Fazibba azitwala Rwanda naye sente azimaliriza mu kuyiwa musaayi gw'abantu. Mulabe Rwanda weefaanana omwana yagitadde ku video kati balwana. Mulabe Rwanda weefaanana bo babeerawo kuyiwa musaayi buli kaseera. Nete bakira batu dark days zibasemberedde. They have to make the truth. They have to make the right thing. Bayino kola kati decision egenda okuleta emirembe wakati waabwe ne bannansi. Not only in Uganda but also in Rwanda, in Kenya and in Tanzania. Bakole ekintu ekituufu. Ne bongera kuonoona bongera kuyiwa musaayi because they are naturally stupid and that is who they are. You think you are going to be the last generation to rule over us. That is a total joke. I repeat, it is a total joke. Uganda has its natives. Uganda eyo febajeja fe batugamba gakulukutira je gali gakulukutidde wallahi mbalayiri abatuusi mmwe gagenda kuddamu gakulukutireyo. Naye it is the high time je mwandibadde mukola ebintu ebyamagezi ne mulekerawo okutta abantu ne mulekerawo okutulugunya abantu ne mukola ekintu ekituufu. Oyo gwe muyita jjajja mu omutuuso oyo Museveni senkulumandwa y'abatuuse eyo nekola decision entuufu nelekerawo okutta abantu. Neta abaana baffe bateeka mu makomera. Ne mugenda mu agreement nga Daniel Arap Moi we yakikola nga Edgar Lungu we yakikola. Uganda yoneterera mirembe. Naye muganye mwongera kutta mulooza be muttira abantu babe basiru. We are watching you. Kino nkibabuulira. Teri muntu alina monopoly ku mundu. Teri muntu alina monopoly ku mundu. Mutulukunyiza abantu baffe letu balina maje, tulina abantu baffe mu police, tulina abantu baffe mu security. Mbakakasa time egenda kutuuka. You idiots, you are going to pay for everything. If you want it the hard way, we shall go there. Teri alina monopoly ku mundu. Tujazikwata. If you want it the hard way. But I assure you, there is no winner in the sinking boat. Ate mu lutalo tekubeera muwanguzi. Teri. Just nti abasinga okutta be surviving. Nemba kakasa, you cannot kill all Ugandans because you are just a few in numbers. Just mweza una propaganda ono. Yabalaga nti muli bangi nnyo. Propaganda yababeeza mu bungi. Naye mwongera okutta abantu. Mutuuse ku age naye mwongera kutta abantu. But it is the high time muddemu ku magezi. Tubamanyi nti muli basiru. Tubamanyi ekyo ky'obusiru yo diguli mwaje ekwata. Olaba mwewasa n'okwewasa. Okitegera omwana neyebaka ku mwana wa nnyina. Omwana neyebaka ku nnyina. Obwo busiru mu Uganda teri ggwanga libulina. Mbasaba yesaba muddemu ku magezi. Mulekerawo okutta bannansi. Mumwagala ku instilling fear. We are not fearing anything anymore. Tetukyalina kye tukyatya. Wabula mwembasabira. Mugambo yo saabatuusi addemu
Soli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango tuwuliriza era ng'obadde muwuliriza mulungi nnyo era nga weebale kwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo wabula gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ky'oba okoonako ojja kuba ng'otweyungako ddala butereevu nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Jjukira nti nno omwaka guno tusemberedde akalulu ka 2026 era nga tugenda mu protest vote tolina kyerabira era mugende mu maaso n'okulinuwalinga endagamuntu mwebeereremu. Gwe enkyukakyuka nagamba eri mu mikono gyo teri muntu mulala agenda kuba nga akuyambako kukyusa ekyo ky'oyagala okuggyako gw'alina okukyekwatiramu n'osobola okuba ng'oteekawo embeera y'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba, tujja kuba nga tukomawo. Mbaagala nnyo.